أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر. أما بعد، عباد الله الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد الاستعاذة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. abaddu ba Allah balungi abankuliriza, amatendo gonna amajjuvu agatali mu bukendeevu ga wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu eyatutonda n'atussa ku mwaliro guno gw'ensi. Nkakasa nga njatuza n'olulimi lwange teri kigwanidde kusinzibwa okuggyako Allah yekka, era nkakasiza nti mazima ddala nabbi we Muhammadun sallallahu alayhi wasallam ye nabbi we ow'enkomerero. Allah bwe yatutumira ku mulembe guno ogw'enkomerero, yeesiimye yenna anaamugoberera ng'alabye ennyo n'ateeka enkola nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam gye yajja nayo ku ttale n'akola ebibye. Baddu ba Allah bampuliriza abalungi, nnamira omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah tabaraka wa ta'ala mu buli mbeera zaffe zonna, mu bigambo byaffe, mu bikolwa byaffe, ku mirimu gye tukolera, mu maka gaffe gye tuwangaalira, eri abantu bonna be tuwangaaliramu. Tutye Allah mu mbeera zaffe zonna, tewaliyo ntanda gye banaakusibirira esinga eyo. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe omutya n'omugonderamu bye yatulagira byonna, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero gwe tugenda okwejjukanyako, tugenda kwejjukanya ku nsonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala tatuwanukula okusaba kwaffe. Abantu tuyiseeko mu mbeera ez'enjawulo ezitunyigiriza ennyo, noba ng'okomye nodda eri eyakutonda Allah, ng'okakasiza ddala nti ye yekka asobola okugikuggyako oba okukugya mu mbeera eyo, n'okola na buli kyonna ekisoboka, oba oliawo n'osiiba, n'osaddaaka, n'okola emirimu gyonna emirungi, oluvannyuma n'ogoberezaako okusaba ku Allah n'atakwanukula. Abaffe kiva ku ki? Lwaki okusaba kwaffe Allah ebiseera ebimu tatwanukula? Gwe mulamwa gwaffe gwe tugenda okwejjukanyako olwaleero, nga hadithi yaffe mwe tugenda okusinziirira erimu sahihu Muslim. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.
Abu Huraira radiyallahu anhu omu ku basahaba bannabbi wa Allah sallallahu alayhi wa sallam agamba nti nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba abange mu abantu mazima ddala Allah mulungi obulungi bwe bwajjula Allah era mu kujjula kw'obulungi bwe Allah la yaqbalu illa tayyiba talina kyakkiriza mu bikolwa byaffe ne mu bigambo byaffe okuggyako ebirungi yensonga lwaki mu Qur'ani yatugamba ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu ewa Allah yeyo gye byambuka ebigambo ebirungi n'emirimu emirungi kiba kitegeeza egitali mirungi n'ebigambo ebitali birungi tebyambuka wa Allah lwaki Allah waffe mulungi ate takkiriza okuggyako birungi tulwane nnyo mu bigambo byaffe tuggyemu ebirungi nga bye tukozesa tulwane nnyo mu bikolwa byaffe ebirungi bye tuba twessaako mu kusinza kwaffe Allah tuggyemu embeera ekyasinza okubeera ennungi gye tuba tukozesa mu sadaka zaffe Allah asinga kwagala okusaddaaka k'omuntu kasita kubanga kuvudde ku mutima gwe ate nga kulungi okusinzirira mu busobozi bwe naye ebiseera ebisinga Allah bwakussa mu mbeera n'otessa mu mbeera eyo kubanga okola ekisaana ate ne wessa mu mbeera endala n'okolera ensonga eyo mu mbeera endala ebiseera ebisinga Allah tagikkiriza okugeza sadaka Allah yakuwa obusobozi ng'osobola okuwa omuntu ekintu ekirungi naye n'omuwa ekintu nga si kirungi sadaka eyo Allah tabaraka wa ta'ala tajagala yensonga lwaki Allah yatugamba mu Qur'ani nti wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun temujjanga mu maali Allah gye yabawa ekibinga kye mugenda okusaddaaka bwe badduhiya nojjayo akabuzi akakyasinza okulabika obubi kowaye wa Allah oba ogenda sala aqiqa oba ogenda kusaddaaka nojjayo ekibi mu ebyo byolina Allah bye yakuwa nga kyogenda okuwaayo Allah tabaraka wa ta'ala yagamba wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi nga nammwe baba bibawadde temusobola bikwata okujjako nga baba bakuwadde nga tokimanyi Allah waffe mulungi tayagala okujjako birungi oluvannyuma nabbi n'agamba mazima ddala Allah yalagira abatume be yatuma ku nsi kuno mu ebyo byennyini byeragira abakkiriza okukola naleeta ekyokulabirako n'agamba Allah yagamba ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan abange mmwe ababaka abange mulye mu birungi ate mukole n'emirimu emirungi abo babaka be yali akoowoola mu aya endala Allah n'agamba ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum abange mmwe abakkiriza mulyemu ebyo ebirungi bye twabagabirira kiba kitegeeza Allah alagidde bannabbi be ng'ebyo bye yatulagira ffe abantu okuba nga tukola oluvannyuma lwannabbi wa Allah sallallahu alayhi wa sallam okwogera ebigambo ebyo thumma dhakara arrajula oluvannyuma nabbi n'aleeta ekyokulabirako ku musajja yuqiilu safara ali ku lugendo oluwanvu ash'atha ng'embiri ze zisatuuse aghbara yenna ajjudde enfuufu yamuddu yadayhi ila sama ng'awanika emikono gye mu ggulu afunye obwetaavu ayagala Allah we abumumalire nakoola Allah we ya rabbi owange gwe mulezi wange Allah owange gwe mulezi wange Allah nzuuno nkwetaaga nabbi n'agamba wama ta'amuhu haram naye ng'ekyembi ebyokulya bye bya haramu wama albasuhu haram n'ebyambalo bye byalina bya haramu wamashrabuhu haram n'ebyokunywa bye byanywa bya haram waghudhiya bilharami ate nga yakuzibwa naku haramu nabbi n'akomekereza n'ekibuuzo fa anna yustajabu lidhalik omuntu afanaganako bw'atyo Allah ayinza omwana okula atya
bwe twetegereza omusajja ono alina obumu ku bukwakkulizo obw'ebbeeyi obwa waggulu omuntu bw'alina okubeera nabwo Allah kumwanukula, naye Allah teyamwanukula. Nga bukwakkulizo ki? Yutiilu safara, ali ku lugendo oluwanvu. Mu bantu Allah baatazzaayo okusaba kwabwe y'omuntu ng'ali mu lugendo. Ne bwe luba nga lumpi naye kasa luba nga lumanyikibwa nti n'olugendo, Allah tazzaayo okusaba kw'omuddu oyo. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yatugamba 3 da'watin mustajabatin, da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi. Ensaba za mirundi 3 Allah tazizzaayo, la shakka fihinna, Allah tazizzaayo. Okusaba okusooka okusaba kw'omuntu ali azamanyizibwa. Waliwo amuli azamanyiza nawanika emikono, ya Allah omuddu andi azamanyiza mu kukwasizza Allah, tazzaayo okusaba kw'omuddu oyo Allah. Owokubiri wa da'watul musafiri, n'okusaba kw'omuntu ali ku lugendo Allah takuzzaayo. Lwaki? Omuntu oyo aba avudde mu bantu bamanyi, agenza abantu be batamumanyi, naye oluusi watamanyi. Kakati omwoyo gwe ebiseera ebisinga guba gusigaddemu Allah yekka, abantu babaleseeyo, Allah amubeererawo, tazzaayo okusaba kwe. N'okusaba okwokusatu, okusaba kw'omuzadde kwasabira omwana nga kubi. Omwana nanyiza omuzadde, omuzadde n'avaamu edduwa nga nkambwe ku mwana oyo, Allah yanukula edduwa eyo. Ensonga lwaki Nabbi yatwewaza nnyo, yeewaza nnyo abazadde okusabira abaana baabwe edduwa embi, kuba edduwa zaabwe tezitera kuddizibwayo. Akapakuliza akasooka omusajja ono akalina ali mutambuze, omutambuze yanukula edduwa ye. Si ekyo kyokka, ash'atha aghbara, enviiri zisatuuse, ajjudde enfuufu yenna. Obwo bwonna bubonero bwa muntu nga Allah bw'aba bumusanzeeko amwanukula, kyangu nnyo mwanukula. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba rubba ash'atha aghbara law aqsama ala Allahi la abarrah. رب أشعث مطلود مدفوع بالباب، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Omuntu ayinza okubeera nga enviiri ze nsatuufu nga bwe mulaba embeera z'abalalu bwe babeera, enviiri zonna ziri eri zigudde eri yenna yenna mukyafu. Nabbi yagamba nti omuntu ayinza okubeera bw'atyo n'omulaba nga y'embeera gy'alimu, madfu'in bil abwaabi, nga ne bw'ajja ku mulyango gwonna bw'ati tosobola mumuggulira, tosobola mumutuuza mu ntebe z'olina ewaka, tosobola mumutuuza n'omulisa ku sowaani eya bbumba, kuba sowaani ziba z'abagenyi, ye tomulaba nga mugenyi. Nabbi yagamba omuntu ayinza okubeera bw'atyo, naye nga law aqsama ala Allah, bw'awanika emikono n'agamba ya Allah ng'alina kyamusaba, la abarra, Allah amwanukula. Omusajja ono akabonero nakakalina. Ekirala, yamuddu yadayhi ila sama, awanika emikono gye ng'agyewolekeza mu bwengula. Okuwanika emikono nga tusaba edduwa zaffe bye bimu ku bintu ebyagalwa omuntu okukola baba asaba Allah. Lwaki? Allah amwanukula. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna Allaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sifra. Mazima ddala Allah wammwe ayina ensonyi, si ekyo kyokka mugabi akwatibwa ensonyi eri omuddu we bw'aba awanisa emikono gye gyali okugizza nga tamwanukudde kyabadde amusaba. Omuddu ono akikoze. Ekirala, ya rabbi akoowodde Allah nti wange gwe mulezi wange, wange gwe mulezi wange. Kiba kitegeeza akkiriza nti Allah mulezi we. Akozesezza ekitendo kya Allah okusaba Allah kyayagala. Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Mazima ddala Allah alina amannya amalungi, mugeyambisenga mu musaba. Akozesezza ekitendo ky'okubanga yekkakkanyizza mu maaso ga Allah, oba olyawo Allah n'amwanukula. Byonna byonna abikoze. Naye tulabye ku nkomerero ya hadithi nga
tasobola kwanukulwa. Lwaki? Bino wammanga byebimu ku bintu ebiziiza okusaba kw'omuddu newankubadde ng'atuukiridde atya, asiibye ensiibo ezitenkanika, akoze saddaaka ensi yonna agimazeeyo, akoze ku mirimu emirungi gyonna agimazeeyo, naye ne bimuziiza Allah omwanukula. Ekisooka wama ta'amuhu haramu, ebyokulya bye nga bya haramu. Omuntu ebbanga lyawangaala mu buno obulamu obw'ensi nga byalya bya haramu, byebimu ku bintu ebiziiza okusaasira kwa Allah n'ekisa kyo mumusemmerera. Kiyinza okuba nga kyo kya haramu nga ennyama enfudde oba omusaayi osubirayo kacece oba ennyama y'embizzi n'ebirala byonna Allah bye yatuziizaako okulya, oba ng'ekintu kyo nga kyo ekyokulya kya halaali naye amakubo mweyayisa okukifuna si matuufu, byonna byonna biyingirawo wano. Ng'omuntu kituufu alidde kawunga, alidde muceere, alidde amatooke, tukkirizibwa birya, naye ng'amakubo mweyayisa okubifuna si matuufu. Yabbye bubbi, yagenze n'alimba, yanyakudde bunyakuzi. Amakubo gonna Allah ge yatuzirizaamu okuba nga tujja mu riziki, nga yakozesezzaako erimu ku go, kiba kituuse haramu ku byokulya. Wa mashrabuhu haram, n'ebyokunywa bye nga bya haramu. Omuntu buli bwewangaala nga ebyokunywa by'owangaalirako si bituufu, Allah teyakukkiriza obbinywa. Either nga byo nga by'ekyokunywa ekyo kya haramu ng'omwenge oba amakubo mwewayise okifuna nga si matuufu. Ekyokunywa kya halal naye amakubo mwewayise okifuna si matuufu. Kizibu okusaasira kwa Allah okukusemberera. Wa malbasuhu haram, n'ebyambalo bye bya haramu byayambadde. Omusajja ono bwe yali naffe tukijjeyo tusse mu mpangaala zaffe. Omuntu ayinza okuba nga mutuukirivu mu ddiini ye, agezaako okukola eddiini ye kyemugamba, naye nga ebyayambala si bituufu byakwambalibwa na musiraamu. Either byo nga byo si bituufu byakwambalibwa, byaziizibwa, oba amakubo mwe yali tubifuna nga si matuufu. Kyonga si kituufu kitya ng'omuntu okwambala olugoye nga ludaga obwereere bwe. Ekyo kyambalo kiba haramu. Oba nga kyo kituufu kanzu, mpale, essaati tebirina buzibu, naye nga amakubo mwe yali tubifuna si bituufu. Kikussa wala nnyo ne mulezi wo Allah. Era obeera wala nnyo n'okusaasirako omulezi wo Allah. Nabbi n'agamba waghudhiya bil harami, era omuntu ono nga yakuzibwa ku haramu. Kyeyasembayo okumwogerako nabbi wa Allah si kya mu bikolwa bye, wabula kikolwa kya mulala, naye ne kijja kimukosa. Omuzadde ayinza okuliisa ezzadde lye haramu, ne kivaako ensonga okuba nga omwana oyo afaafaagana mu bulamu obw'ensi. Naye nga si yabireetanga ewaka, omuzadde yaleetanga haramu mu maka, omwana n'alya ne kimuziizaako okusaasira kwa Allah omutuukako. Ng'omusajja ono yakuzibwa ku haramu. Ensonga lwaki obusiraamu bukubiriza nnyo omuntu Allah gw'aba awadde ku zadde okuba nga yeekuuma obutaliriisa haramu. Kuba tomanya ojja kubaziizaako bingi. Ebyokulabirako ku nsonga eyo bingi nnyo. Bameka mu bantu be bakuliriza ku haramu, okugeza riba. Omuzadde n'akuza ezzadde lye, n'akuza omwana we ku riba, n'amusomeseza ku riba, n'amalako primary, n'amalako secondary, n'agenda ku university, n'agraduatinga, n'ayambuka waggulu, n'amalako emitendera gyonna. Bw'amaliriza Allah n'amuzzaayo ku kyalo agenda alonda embuzi. Naye nga yasomerera kubeera musawo. Lwaki? Enkuza eyamukuza gye yamukulizaako yasembeza wala nnyo okusaasira kwa Allah ku muddo ono. Allah n'abimuggyako byonna. Bw'otegereza ebyo ebisatu byonna bye twogeddeko ebyebina, ebyokulya, ebyokunywa, ebyokwambala n'enkuza, ogenda okwezuula nga byonna bivudde mu nkola zaffe ze tulina enkyamu.
Essaawa zino omuntu tafaayo kubanga alondoola amakubo majja kasukaali ewaka. Abantu tutuuse ku ddaala okwagala ensi ey'okubanga tetukyafaayo amakubo mwe tujja ebyokulya byaffe ne ssente zaffe nga tayagala kumanya oba makubo ga halaali oba ga haramu. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yagamba ya'ti ala nnasi zamanun la yubali almar'u ma akhadha fihi aw ma akhadha minhu amin halalin aw min harami. Nabbi yagamba nti omuntu akaseera kajja eri abantu nga wajja kujja omuntu nga teyeefiirayo makubo majja riziki ye oba matuufu oba si matuufu nga tayagala kumanya yayagala kimu ssente. Ebyo tutuuse bye birabwako muffe kati. Ebimu ku bitutuuse eyo byonna mulugube. Omuntu kubanga alina omulugube ayina omulugube mungi. Ensonga lwaki ebitunga omulugube obusiraamu bwaffe bwatugana okubanga tugyessaamu. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba iyaakum washuha, mbeewaza mbeekesa omulugube. Fa innama halaka man kana qablakum bishuhi, kuba mazima ddala abaabasookawo mmwe nga mmwe temunnajja ebimu mu byabazikirizanga mulugube omungi. Amarahum bilbukhli fabakhilu, omulugube gwabalagira okubeera abakodo nabo ne bakodowala. Wa amarahum bilqati'ati faqata'u, omulugube ne gubalagira okukutulawo eŋŋanda n'enkolagana wakati waabwe nabo ne bazikutulawo. Kubalabanga okuwangala na muganda we waka ajja kumulyako ebintu bye. Okuyambako munne alabanga kimwavuwaza. Amarahum bilqati'ati faqata'u, omulugube gwabalagira okukutulawo eŋŋanda zaabwe n'enkolagana zaabwe nabo ne bakutulawo. Wa amarahum bilfujuri fafajaru, era omulugube ne gubalagira oba ne gubatuma eri obwononefu nabo ne boononeka. Be baffe tetukyafaayo amakubo mwe tujja ebyokulya byaffe. Ensonga lwaki oba oliawo embeera zino zonna ezize zitutawanya zituliko. Tusaba Allah tabaraka wa taala tujjemu omulugube. أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فتوبوا إلى الله فالتائب من الذنب فمن لا ذنب له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. amatenda amajjuvu ga wakitiibwa Allah tumusaba ebyengira byabisse ku ekitiibwa Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Baddu ba Allah balungi abampuliriza, nziramu nate okulamira omwoyo gwange n'egyammwe mu kutuba yaffe ey'okubiri okutya Allah ebbanga lyonna n'okugoberera omubaka we Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, okugobereza ku kutuba yaffe esoose. Tuzudde nti waliwo ebintu ebiziiza ekisa kya Allah tutuukako. Lwaki tetubireka? Tukizudde nti ebikulembera mu byonna omulugube gwe tulina omungi, ng'omuntu alabanga okubeera mu bulamu obulungi amala kubeera n'amayumba, alina kubeerawo ne rentozi z'alina, alina kuvuga ku mmoloka ey'ebbeeyi, alina kukola ku kino, alina kulinnya ku nnyonyi, alina kubeerako ne bizinesi mu nsi muno ne bweru w'ensi eno. Nedda, tetunnaba kwekkusa n'ekyo Allah kye yatuwa, tetunnaba kwekusa n'ebyo Allah byatuwadde, kye kituleetedde obuzibu. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yatugamba man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. يقام النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نتينا الله gwasasira nabukesa nga mubiri gwe mulungi si mulwadde, nezzadde Allah lyeyamuwa dungi terina buzibu bwonna,
nga n'ekyokulya kye eky'olunaku akirina. Bw'abiweza ebyo byonna bw'afunanga chance eyo yeebazenga nnyo Allah. Lwaki? Faqad hizat lahu dunya, abanga aweebwa ensi yonna. Okyayagala ki ekirala? Ekituse twagala ebyolwaleero n'ebyomwaka gujja. Kati oli alabanga bw'abanga tabifunye kati akyali mu kufafaagana okw'amaanyi era alina kulwana nnyo abifune, bitututte mu makubo aga haramu. Ate mu kututwala mu makubo aga haramu ate ne bitusembeza ewala ne Allah waffe, Allah n'abijjamu baraka. Omuntu n'azimba ekizimbe kuba yayisa mu makubo ga haramu, Allah n'akikuba kyonna n'akissa ku ttaka. Emmoloka yonna Allah n'agisaanyaawo mu ngeri yonna gy'aba ayagadde, kubanga twaba ku bubumbwa Allah bw'atwagalako. Twekkuuse n'ebyo Allah bye yatuwa. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bye yabuulirira basahaba be yagamba, wardi bima qasama Allahu lak takun aghna nnas. Wekkuuse n'ekyo Allah kye yakuwa ojja kubeera mugagga. By'onookola enkya tebikutawaanya kati Allah wo waali. By'onookola enkya tebikutawaanya kati Allah wo waali. Beeramu n'obwesige nti tayinza kukulekerera, naye omulugubo ogwejjemu. Beera n'essuubi nti Allah waffe ebbanga lyonna abeera naffe, naye olwaneko nnyo okubanga amakubo omuyita okufuna riziki. Allah tatugaanangako okunoonya riziki yaffe, naye yatugaana oginoonyeza mu makubo aga haramu. Tunoonyeza riziki yaffe mu makubo aga halali. Kitukkuse tufanaganeko ng'akanyonyi nabbi ke yakubirako ekyokulabirako, natugamba nti law annakum tawakkaluuna ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Mube kubanga mmwe abantu mwali mutawakkalira Allah, mwekkusane Allah wammwe, mumukwasa ensonga zammwe zonna ng'akanyonyi bwe kakikola. Allah yandibadde abagabiriranga bwagabirira ebinyonyi, kuba akanyonyi bwe kasula kavaamu kayala naye kagenda okudda nga kakkufu. Gye kalaga tekalinaayo dduuka, tekalinaayo nnimiro nti kalima kagenda kulya mu nnimiro yaako. Ko kafuluma bufulumi, kakimanyi Allah waako waali, kadda kakkufu, kadda kakkuse. Naffe twesse mu mbeera ezo Allah ajja kutumalira, tuleme kululunkanira ekyo kye tutalina. Twekkuse n'ekitono Allah kye yatuwa. Tulina abasajja bangi nnyo betumanyiko wano ku kibuga, balalu, bamaze mu bulalu bwabwe emyaka n'emyaka, naye nga wallahi bakyali balamu. Ng'oba oli awo oyinza omutunuulira booti nga olususu lwe lunyirira nnyo okusinga olulo ng'ali ku balanced diet, naye nga mumanyi bye bali, wallahi akyali mulamu, tafanga. Sinakindi emibiri gyabwe gikula bulungi, talina dduuka, talina mulimu, talina bimutawaanya, teyeekooya, ye akeera bukeezi, Allah n'agabirira, tebalina dduuka. Kati gwe nabo ani asinga okubeera mu mbeera ey'obwetaavu? Bo, naye nga Allah ababeesaawo. Lwaki gwe naawe tewekkusa n'ekyo Allah kyakuwadde ajja kwongera? Lwaki teweebaza ekyo ekitono Allah kyakuwadde akwongere? Yatugamba Allah nti la in shakartum la azidannakum, bwe munaaba munneebazizza akatono ke mbawadde nja kubongera. Lwaki tetwebaza Allah? Omulugube gwe gutulemesezza ebyo byonna. Allah akuwaddeyo 1000 n'olabanga terukumala, wandibadde weetaagayo 1000. Sijja kwebaza, leka nsooke nnoonye 1000 guwere. Bituleetedde ebizibu, bituleetedde ebizibu. Tutye nnyo Allah mu bikolwa byaffe, tugezeeko okukwata amakubo ga halali mu mirimu gyaffe. Allah ajja kujikkiriza. Akatono k'olinanga ka mu halali kalungi nnyo, kabbeeyi nnyo mu bulamu bwo ewa Allah okusinga haramu omungi omuntu gw'alina. Abakyala abaatusookawo abalongoofu, essaawa zino abamu kubaleze ebizibu okubanga abantu bakutta amakubo ga haramu be bakyala, naye abakyala abaasookawo ab'abaswahaba n'abatabiina abalongoofu, babalo baabwe, babba baabwe be baalinganga nga bafuluma mu maka ewaabwe, bamugambanga ittaqillaha fiina wala tut'imuna min alharami fa inna nasbiru ala alju'i wa ala ad-durri
ولا نصبر على حر النار وانجب بارو تيا الله مفي erinzo mukyala we nezadde Allah lye yatujjamu era otunonyeza amakubo ga halali mu botujjiramu ekyokulya kubanga mazima ddala ffe tusobola okugumiikiriza enjala netulumamu okumala ebbanga oba oliawo n'ebizibu ne bitutuulirira nga tetulina ngeri yakubyejjamu tusobola okugumiikiriza naye tetusobola kugumiikiriza muliro gwa Allah bono oba tulisiza haramu kuba nabbi wa Allah yagamba kullu lahmin nabata min suhtin fannaaru awla bih buli nyama yonna buli mubiri gonna ogwakuzibwa ku haramu oba ogwakulira ku haramu omuliro gugwana muliro bwe batyo bagamba nga bannaabwe basobole okutya Allah mu bo baleeta riziki entono bajja kugumiikiriza kweyo naye nga tebaleese nnyingi nga ya mu makubo ga haramu saba Allah tabaraka wa taala tukumanya n'okutegeera tumusabikirwa Allah tabaraka wa taala atukuse ne halali we Allahumma qfina bihalalika wa an haramik وأغننا بفضلك عمن سواك والحمد لله رب العالمين ألا وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء المرسلين وإمام المتقين كما أمرنا الله تبارك وتعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا